Olwaleero wegiweze emyaka 2 Buchangamungu ajjulula eyali akulula ddaawa mu yafiisi ya Supreme Mufti ekibuli Sheikh Muzaata era olwaleero abantu ba Katonda mu biti ebyenjawulo bamulombodde eddwa ekiguugwa mu Kyaddondo. Jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge Kakungulumbuga asinzidde wano n'asiima abantu okujjukira Sheikh Muzaata kubanga aliko bye yakolera Obusiraamu nga bingi teyasirikanga n'okusinga ddala ku nsonga ezibobya Abasiraamu. Nakibinge alaze obwennyamivu olw'abavubuka abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi nga n'ebbanga lyekulungudde nga tebayimbulwanga. Mboga bw'atyo atumye Minisita Misa Kabanda ajjukiza omukulembeze w'eggwanga ayimbula abavubuka abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi kubanga tegubeera musango okubeerako omuntu gw'owagira. Ono agamba nti kyakuyambako okumalawo okusika omuguwa okuli wakati w'abooludda oluvuganya ssaako ne gavumenti naddala bali mu paalamenti gye bali mu kusika omuguwa ku nsonga z'abasibe bano. Bantu bangi nnyo naddala abavubuka babakutte ne babasiba nga tugamba nti baba balina emisango mubatwale mu mbuga z'amateeka balamulwe. By'okutunda ebintu by'Obusiraamu mbuga ategeezezza bigenda mu maaso kubanga omugenzi Sheikh Muzaata batte yavangayo mu lwatu n'ayogera ku nsonga nga zino naye bangi tebabiteekako mwoyo. Olwaleero ekitambula sirabawo kipya byebyo Sheikh bye yatugambanga abazuukuse be baakazuukuka. Omumyuka wa Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Ntanda asabye abantu okudda mu nnono bafune ensonyi kyagambye nti kyekiviiriddeko n'okutunda emaali y'Obusiraamu. Abantu tebakyalina nsonyi. Basigadde kujjamu kwambala shoti batambule kubeera waliwo mubo ateekako track shoot ne katopi. Minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda ategeezezza nti abakulembeze Abasiraamu baasalawo okusinkana Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje abannyonnyole ku nsonga z'okutwala ekitebe kya Uganda Muslim Supreme Council newankubadde tebaasobodde kumusinkana. Ono ayongeddeko nti ensonga zino zaatuuka ku Pulezidenti Museveni era nga yabalagidde basinkane Sheikh Mubajje nga gavumenti tinasabibwa kuliwa ssente zoogerwako. Tadde mu cabinet president twamugambye n'agamba katumale kubanga yabadde yasaba appointment kulaba mukulembeze wa ggwanga. Yatugambye sijja kumulaba musooke mumale okwetegereza ensonga eyo. Yensonga lwaki twasazeewo tumusinkane kyoke tugambe baani abalina okugenda okusinkana pulezidenti. Misa Kabanda agamba nti ekiseera kituuse gavumenti okutegeera ensonga za Uganda Muslim Supreme Council n'okumanya baani abatuufu abatwala ebintu by'Obusiraamu. Oweekitiibwa Miss Kakomo, minisita w'ebyobulimi mu Bwakabaka, ayogedde ku Sheikh Muzaata ng'eyali omusaale mu kulambika ebibiina ebitwala abantu e Mecca era asabye abakola omulimu guno okubaako kye bayigira ku Muzaata. Kamange embuga ozze otulambika mu bintu ebyenjawulo bye tuweerezaamu nti abantu abaliwo bakinvinvi n'abaweerezzaako mutendeke bamusaayi muto ate abanaddawo ngaffe Sheikh Muzaata bwe yatutendeka era n'atusembeza. Sheikh Yusufu Mutimba abadde omubuulizi omukulu era nga yasoma ne Sheikh Muzaata ajjukizza abantu nti Muzaata kizibu nnyo okufuna omuntu amwenkana olwaleero kubanga yakolanga kinene okulambika abantu nga babula. Abakulu olwali bwe tuyita abasajja abakulu baatambuzanga magendo. Omuntu ow'amagendo aba muntu wakwekakweka buli kintu ky'omuwa kyonna akikola ki gaali magendo. Kati olwali be basajja abakulu ab'emyaka 7 gw'oterese ekyapa noga ni musajja mukulu ono kamuterese eki ekyapa kumba alina omuzeegwe guli ogw'amagendo gwakola ki. Olaba musajja myaka 7 naye ng'omuze gw'amagendo gwe kyamulimu.